alinga gwe nimba kale ne kibabo ekyo ne kakati abalwadde tubasabira tujja kwa tuyiyawo engeri yaffe wano osindike sala sajja kabaka buli kutusira tukisindika gwe ngambi kisobola nnyo kakati mwenna mwena toke muterere mukatono tutandike dola asindike sala tujisindika sala sajja kabaka dakiika emu tusabe empangu kama katonda wange munayi tukwebaza olw'ekirabo kya bene kitange kabaka munayi gwe mutuwa tata kabaka tukakasa goli mbulamu bwe kitange kyonna kitawanya obulamu bwe tukusaba Mungu munange kikwatemu kiyingiremu kyonna kye kiri gwe kimanyi mukozesa basaba batuufu munayi kosa eddagala libenga tuufu gwe kozesa magic w'omukama okulaba nti bene adda ate nga bwaina okubeera atusubwa bene yali omunene nnyo ddala ngera mugulumivu ddala mukama gwe kenyini gwakola obulamu atera gw'obuzza tukusaba obuzze abeere stede nnyo okusinga bwe yagale nga weyagalanga yes kubanga twagala ate tudde tumulabe nga twamulabanga akoleddwa buli ku makya amina adde matusinkana nga batusinkananga amina abeera nga fena tweralikiride obuganda butereere ndeme kutya bankola okulwanga alwadde ayi katonda gwa omuntu era gutwagala gw'omukuma ate kwata ku mitima gyabo abakyali batambuza omutambi olusinga tanabana ku planning kyagenda kulya nga katambi akakanyuzeeyo nga tebigasa abali mu kuyombagana nga tebigasa sala zo zikole mukama omukono gwo gw'ekyuma mukama gukole ate magic n'okusinga butulowooza bira tubisabe nga tuyita mu nnyera Yesu Kristo mukama waffe amina n'olwekyo emisale tujja kuba tugigira nga tugira mpolampola naye nga naye bw'osabira bene asobola okubeera n'abalwadde abalamu mwenna tubasabidde abantu baffe n'abalamu mwenna mu bitundu byonna abalala n'abakungu mwenna abalwadde abagendeze yenda nga temunasumulu kugamba wadde sala eri special buli omukama aveyo n'omwana we ng'atemulamu aveyo ng'ali happy ate n'asumuka nabo nyina mwingi jangu otuule kale bwe tuba tutudde wano tuba tugenda mu kaseera kaffe kakaawa mu kyenkya. Yes, butereevu tuba tugenze mukaka tugamba prestige musige ku mugati ate omusobolo mukozesa mu byokulya byo naddala abaana baffe mu buugi abakola bulungi ate baffe abagenda okusiiba mu chapati abatunda chapati ku nguudo abakuba chapati mu hoteeri abakuba chapati mu kateeke mujja kulaba nga bakasitoma beetanira akantu ako talina kyakola ku mugejjo talinako n'akamu n'akatono eri cholesterol free prestige margarine musayi maduuka gonna ne mu supermarket asuula agenda ku Rafiki building mu kikubo ojja kuba ate obafuna bulungi nnyo bakola sabuni awanaaba bamwita lanza bakola sabuni ate oyo owokozesa ayitibwa jama bakola kappa glycerin banafa prestige bakola pepper aba prestige bakolera obuto toast sabuni wobunga asobola okwoza nolwekyo gula ebyo ebintu ojja kubanga wagira jukira ate bawagira batekamu ku sente mu bintu byaffe ebyekisiibo ebya Ramadan eri dola ajja kubanga gamba wali wa idi nanga tugamba naye beera Kongo linze kibuzo kijja ku Bukede TV kasita kijanga kya Buisiramu manya sawo ya kukiddamu buterevu answer Jason kam SMS osindike ku namba gye banaaba kuwadde tubagaliza ekisibe kirungi ate ne idi ennungi kakawa bukyenkya tuba ku nsonga nnyingi nnyo ze mba mutuweereza ne tubeera nga tuzikubaganyako ebirowoozo wakati wammwe naffe era tutandise bweti sindika ensonga tindika omusajja uno bimusobedde tamanyi kyakukola munange agamba yafuna omulungi we mama wa bana balina abaana basatu beyagala era nga tewabadde nnyo buzebo akasente mukama yakabawa ne bakola amaduuka galinga asatu gagaziwa era amaduuka asatu bagakolamu edduuka limu kati dene wotuuka mu kibuga olabira ddala nga maali eyingirawo nga y'amaanyi bano baleeta bateekawo amanyi agamanene abakozi bangi nnyo baleeta beetala badde eno badde eri nagamba naye kabitewe omukyala amusobedde ye taata w'abaana oli wabanga yaniza kasitoma nga mukazi ng'omukazi yayabuuka sasukula customer banga abalanya customer banga mukazi baba musajja sigala mukatebeke oyo namuleka namwaniriza abakazi abakola mu dduuka abozi bachanye gakigambo okujja nga madamu agenzeko mutoyi madamu agenda ke manju bwebasookuba banyumyako ne boss amazima katonda simu yonna nebanga eringa ejjange ulikikanga eyo omukazi obagenda okulaba face ya madamu mukasonda wali watula wali sivingira sente wali drawer ngazimbe onakuwa musajja gambya aluberako mu nkenke tabitegeera omukazi amutadde nnyo ku pisto obunkenke bususe mu dduuka atandise n'okuswala kubanga alaba kati abakozi balaba nti alinga ye atalina maanyi buli kimu bamulemesa tusanse okulaba kasitoma kasitaba nga mukazi what
Onakola liriso. Bwe yali edda. Amukuba eriso what? Bwe yali edda bayabitandise butandise. Yabitandika. Nga beegasa amaduuka. Asa amaduuka bagagatta. Baveeka babiri mu mmotoka emu ne bayingira edduuka. Mukazi tayogerako kintu kyonna nti oba olunozi. Tayogera nti obalikira okula. Ne kati ndowooza yali mu dduuka ye nga ye kasaba abeera ne bakolera wamu. Awo byatabukira buli atejjukira abakazi bashopinga nnyo. Kati ebiseera ebisinga ye omusajja ne waba alina okwaniriza agenda okulaba nga alina sirika. Alina sirika kubanga madamu wali owamukuba eriiso buwaati. Aina mutano. Sasa kula custom banange. Customer tuira kawe chi. Estate ichameke ekiri waggulu. Abanga ayogera bwati. Ngona mukuba eriiso. Kamukoleko. Aina obujja buyitirivu omukyala. Aina obujja. Bulwadde no bw'amaanyi obwo. Nya usula ne dda. Bulwadde bulwaza n'okulwaza. Alina obujja ate nga sisuubira nti omusajja alina kyaba akoze. Naye alina bujja. Kati omusajja ayinza okwayita bumanyi. Kubanga amaduuka gabadde maawule kati bwegagatise bujja bw'omuntu wabulaba. Waliwo gwe bagamba yagwa n'eddalu. Ye kasita yawulira mu bulamu bwe yayita yakirowoozaako nti omusajja owo asobola okutunula ewantu wonna oba n'ayenda. Kasita yakitegeera. Ye kasita alaba kitonde kikazi nga kirisemberedde ono. Ye alwanyisa kitonde kiri kikazi. Ne bonna abakolamu bali ku bunkenke wakiri atula mu kasonda n'asirikirawo nga madamu mwali. N'abalayitawo ng'akubya akasikati onakola mu dduuka. Nga madamu akalaba. Kaakati banne omwami omutumuyambe kitibana. Nange kinsobedde. Kuba kaakati toyinza gga nti twawula edduuka oba toyinza gati omulimu kanguleke oba obivaako ebyokutula n'osandika kubala bitabeeri ne kati abakozi bajja okubuuza. Era gye bali abantu nga tayaemployinga kintu kiyitibwa kitonde kikazi nga mukazi we yagaana nti employinga abasajja bokka wano. Ate nga bakasitoma bano balina tests and preferences. Oluusi kasitoma ayagala omwana omuwala yaba amukolako oluusi abamu baba ne stress onagala nyamwana muwala yantu oluusi sinamukwana naye nga abantu entunula eyo y'okutunulira omukazi oluusi onagala kangule ku mukazi yaba ankolako. Kakati onakola ati abane 0-4-1-3-3-7-8-7 0-4-1-3-3-7-8-7 Kamaru mwanyinaze Kamaru gambo ti abeerako mama akeera n'abeerako ajja taisha kirondo obeera oli otya babeerako abantu bakulu otwo twababula kasabazuka saawa 10 ng'atandika kuwuliza bigambo byaffe tugattagatta wano ne munanga abantu balina ebizibu mwanyinaze Kamaru ebyo ebimu ku ebyo batuweereza ano naye n'owulya nga bikuzitooweredde nogayi bannange akati ono omusajja mukulu balina ebizibu bimutawaanya kale munnange Neogera nnyo va ku TV. Agamba kati nze nafunye agatto kano ebyo kati gabe n'okuwana bwana mugamba nti atuva tugenda naawe ntulekemu abakozi kubanga obwo obulwadde gwe tobumanyi obulwadde bwennyini gwe tobumanyi nze waliwo gwe manyi mirimu gyagaana yawunga kakati aliwanga simulaba bannange tufudde ali mubwenzi saawa zizo zigenda kuyingiriza kafyu kati alinga atali yawunga buli saawa tufudde bannange esimu yeyo yavuga simanya byonna byakola abiyimiriza kasita simu y'omusajja evuga bannange wanjisema gutuyambe bulungi wasula otyani ono nze bapita matovu Joseph nsinzidde mugongo wano mukyengera esebo akakuba kakonyaawo era etonya nakati etonya ffe muna etwazize dda tetugimanyi ffe tumanyi nkuba tumanyi musana naye omwami oyo kyaba akola edduuka ali esonyiwe akole ki adde awaka oba ayiye eddala bizinensi ze bajja kuvaamu okutabukatabuka ennyo nogende okatuule omusajja omukulu musiibe bulungi ssebo kale munnange we mugongo kugambe nti buzibu wabeerawo n'abali obujja nga bumuluma ng'amaziba genyini simu yo kasiteevu gabe pa wakiri ajaza simu ku simu n'abakubira bonna halo tukuwulya nyabo
Mbateeza nyabo. Kale munnange. Agamba kyo ow'embwa Dora. Wali wuno wana atiba ku TV. Yes, sebo. Oyogera ne Nalubega Betty ekamuli Busoga. Kamuliwa? Busoga ekamuli. Busoga tiisa bannange. Yes, sebo. Enkuba gyeri. Gyeri etonya kati. Teyadda ntonye gwanga lyonna. Yes, sebo. Oli kamuli side kyawo. Jinja kamuli oba makadaga. Kakati teeso birabyo na obiwulidde munaye muna. Nze nteesa bwenti. Koba mu Lusoga basoga babeere kwe bali. Nkobera obusoga n'olutegeera. Kuba abantu kwe bali abantu bange. Oyo omwami omukyala amugye mu bizinesi abeera waka kuba egguba lisusse. Iye. Kale. Kale bambi. Kale aganye olukoba. Aganye dukoba. Gwe mbadde kyakugamba. Oli yawunga omusajja ayimuka naye na planning okugenda. Kale najje balani uno. Kale ono bamita Abdu Mubiru lidda wa. Ndi Lukaya. Oli Lukaya badde weerabiddewo kale nkube tonyaawo. Wangi? Nkube tonyaawo. Nkube tonya. Nawe netonya. Aha teesa. Teesa. Teesa mukulu kizito. Wangi. Nti abakazi bayoleka. Kiba kiri era. Naye mukuteesa mufunze wange. Mbadde nsaba nti abakazi bategeere ekibadde okutegeera. Kakom naye nyongereza edi wano. Naye madamu n'amala. Wangi? Badde mutumizza. Nzidde ne munnaaye. Wangi? Oyagadde n'amala gwe nno. Agambye ki? Oyagadde n'amala nno. Si n'amala. Yateesa yebeera mbadde mpulidde mpulira okuwana kwonna okutadde mukulu kizito. omulama togufaddeeko n'akamu. Omulama gubaddeko. Gwongeremukko guzito we naye nodda ku n'amala okuwaana. Badde kinaawo omusajja asimye byenkola. Olaba buba. Ate bubaliri. Katandikira kyawo. Agudde kyatesezanga akibaddeko nnyo. Akizindaga abakazi tubasinga okutegeera n'akivaako mangu ago. Kale nzira nnya emunyanga tunaatera okubaziyo nnya emunya tusatu. Mukazi n'atabuka buli sawa ng'ayimuka buli sawa ng'ati omusajja abanga agenda emanju naye n'ayimuka. Abanange kati lava ate beeva. Babeerayo. Halo? 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 Yes. Wangi? Mwasuze mutya. Yogerako nnyo eddoboozi. Amaanyi. Hello? Halo? Mwasuze mutya. Bulungi wasuze otya? Nze nakubidde Mbarara. Oyo oli Mbarara? Mbarara agamba ki? Enkuba etonya eyo? No tennatonya. Oli wa wonna? Tennatonya, okay. Oli wa Bwizibwera. Buzibwera? Buzibwera. Ateesa busongo zuwulidde? Zuwulidde. Kati omusajja kyagenda kukola. Edduuka liveemu. Akole ki? Kati atuleeka. Aliveemu alekera omukazi. Kubanga tajja beera awo nga bakasitoma ora abatunulira bubi enkya ne bakomawo. Kati kyakola edduuka alekera omukazi abeere ng'alikulamu. Ate omukazi ayinza okuba naye ng'agenda mu bizinesi endala najja agamba nti atubeera naawe oliwo embeera. Kati talina kyakukola kubanga ye mukazi we yawasa. Alina obujja. Wali obalabyeko bwe batyo naawe? Kubanga yamuwasa amwagala. Kituufu. Kale munaawe Buzibwera abantu embeera ogikolera ki? Musibe bulungi. Kale munaawe webali bunekuba mukadde waffe. Otegeera embeera eyo kakati omuntu mutuula naye. Basula mu dduuka. Olina okutuula naye. Wali kashi omukyala abeera ate ye omukyala ayinza okulaba abatalina kikyamu. Era alaba kiri okkaga manzi ayagala bba wange. Omanyi abantu babeera oyinga ate nze munnange kyekyo ng'oli wabeera wabeera enkuba nebeeta kati akangene naawe. Abakazi we batyo essimu evuga oba yakagiteekawo wansi. Ani oyo? Eyo olina omunyonyo. Abadde maama. Banne kati wabanga tomuddamu bulungi olina okulaba azimba ng'olutalo lutandikiraawo. Ezo message is message yo yagikujjukiza message yo agenda okulaba nga ya Airtel buno obutubuuzaako convenient lere nga zijjanga 10 muli mutima gono ogasi kakati embeera bwetu bweri naye
simanyi bwe tuyinza mutaasa nze mpulidde nga kizibu waddemu wakati bwana atule naye nze ngamba atule n'omukyala we bogere amugende nti munne kino nga sikijja kimpisa bubi kimpisa byonna naye nzo kati mama anti baŋŋaana okumagambako kale anti baŋŋaana munnaye ate nkole ntya kakati awo waba wazze obuzibu abantu bagera nga kikula kye walaba takitegeera bulungi nga era tajja pikinga mangu era nga kyebagambye osobola omulekera anti bulwadde obujja bulwadde bwennyini omuntu azimba ate singa musajja yali akozeeko n'ekintu kyo naye talina kyeyali akoze waliwo omukazi gwe mmanyi emirimu gyagaana nti bakulinze kusaa mukaga okole nga walabikako obudde omwana bonna alondula musajja atulakinga masimu biki alazeewa yagenze kuziika ogenda okulaba naye azze takola emirimu gyafa mulimu nno n'abalala nga alumba booba oyogedde nabo n'abatiisatiisa abatiisatiisa tanyega ono kyakoze kati nja kubatiisa bajja nepangira mumanyi omusajja ogye mujje saa kumanya kakati ono tamanya abafano kumwewala bewala mumanyi mujje manje tutobeje tuvudde saa kumanya bwala bujja mumanyira osobola okusanga omuntu omukwanako bulungi nnyo nga munyumya nga ali ekka era nga edola gye bali bw'omusanga n'omuntu ogenda okulaba muntu kwana gatunula eri bwati tugamba kijjatusa kugunja kale bwe bityo bwe bibeera ne tugamba ako kabakakawa mucencane bannaffe aba prestige margarine siga ku mugaati teeka mu buugi ate bw'oba omusanze enna mugule kubanga yaliko kakawa mucenca yes nga tutandikidde omawulire gaffe amalala nyonge okutegeeza nti harvest money tumuggalawo leero era olunaku olwaliro ku ssaawa 3 tujja kuba tusoma ku kulima ebivaavava bikula nnyo mu nkuba eno etonnya ate era nowali olusenyi nti bikulawo n'okulunda obumyu omanyi nti supply y'obumyu tetugituukirizanga nako nawe buli baagala obumyu ate bagula bbeyi mu kiro kiregulya sene mpitivu oyinza okubagulago mu kitundu wakati wagu kitundu naye obumyu tebuwera ate bukula speed buli mwezi buza naye abantu bali mu bulunda okubeera tugenda kuba tukusomesa ku bumyu ng'ejonza okugagala omuntu bulekera n'abaana be babulunda awaka tobifaako naye nga ssente eri mu kamyu n'olwekyo omusomo ogwo togusubwa essaawa 3 wano ku Bukedde TV ne ku TV zaffe zonna mu harvest money. Abatuuze bavudde mu mbeera ne balemesa poliisi okujja omulambo gwa munnaabwe mu nju okugutwala gye gubadde gulina okuziikibwa nga bagamba nti ekisoboka nti batebasobola kukkiriza mulambo gwa munnaabwe butasulako mu maka gaagwo. Bino bibadde wali ku kyalo Kikakati mu division y'e Najjembe wano e Lugazi. Katugendeyo. Omulambo oguvuddeko obuzigwa Christopher Kiri gwajju yatumidde emmotoka nga ali ku bodaboda eyabadde mu gye Lugazi nfe ekinyirwamu ekyakazibwako kibaasi n'afiirawo. Poliisi yajja omulambo ekiro negutwala mugwanika ekawulo gye gwasuze kisalidde omulambo gwegiba mugwanika gutwalibwa ettega. Omugenzi gy'abadde alina okuziika okuweewali ab'enganda ze bonna zino ziri mayiro 2 zokka okuva ekikati. Abatuuze ku kyalo Kikati omugenzi gy'abadde abeera oba alina omukyalo we bagattula empita emyaka 5 egiyise bakiwakanyiza nga bagamba nti tebayinza kukkiriza munnaabwe omubayisako nti bamutwala nga tebamulabyeko. Okuva leero bamuleese ate kosulako oko waneeno olekuba mutwalewa eri ewuwe ekyokira bwana bulabye awala badde bagamba nti n'okumutwala tebakyagala wabula baagala omulambo gusitebwa n'ogutwalibwa enkeera kuba omugenzi si musiraamu wadde nga boluganda lwe abasinga basiraamu. bali basiraamu nekyakuyiga keri abavubuka naddala abavubuka obutakola ki obutafumbirwa mbaki olw'okwagala ebingi beekole bafune akafu kubanga senga adi yalina amakaage yali bayitasobola kukola ki kuleta mutawaana ng'ogwo. Baziba oluguudo era emmotoka ebaddemu omulambo etuuse ne poliisi ne bagiremesa okuyitawo ne bakanya bulungi omulambo gutuusibweko waka era poliisi nekkiriza ne bawa eddakiika 3 zokka omulambo gutwalibwe. Embeera etabusenga omulambo gweyingiziddwa mu nnyumba abatuuze ne batandika okugaliza nti gufuluma ekitabudde poliisi ebadde bagwira abooluganda abafudde ettega.
wabadde okwenyula mu nnyumba era bangi balabiddwa nga baagala okukuba abapoliisi nabo ne babatabukira. Namwandu Rebecca Nankabali akwedde gyenvudde waabwe nga tebabadde na buzibu bwonna. Tuli bampeta twagattibwa. Ki obuzibu buli ludde wakisaawa zino? Obuzibu abantu be baagala bamutwale eri ewaabwe ate abatuuze bo bagamba nti akola ekyasuule wano kubanga gano ge gabadde amaka ge. Abutuze mu kwongera omuliro mu lutalo omulambo bagujje mu kesi ne bagussa mu ddiiro kesi ne bagifulumya ne bawaga. Olwo bwapoliisi abanyidi bebaddewo n'okubategeeza nga batalina mutawaana okujja akabulugalo lw'omugenzi nti be batya nga bayinza okujja ne balwanya ku kyalo kyabwe nga baagala omulambo ate nga poliisi yaguleese wano. Neebaza poliisi y'e Lugazi, Afande Kawuka n'abakibasi abasobodde okugoberera obulombolombo bwa Buganda ne bakkiriza omugenzi asigale wano ng'amateeka ga Buganda bwe gakola ki? Mukasa Kibombi yakusakidde eggulire ku Lwabukede TV. Kale bwe kityo bwe kitambudde esayidi eyo ate mawulire amalala. Obuli bwenguzi ate bukwata kifo kya kumwanjo ku bintu ebisinze okusomooza gavumenti ya NRM okuva weyajja mu buyinza mu 1986 President Yoweri Kaguta Museveni. Obuzibu buno abumanyi bulungi era azze ateekawo ebitongole ebyenjawulo okumuyambako mu kulwanyisa obuli bwenguzi mu ggwanga. Olunaku olw'eggulo ate twatunudde n'ekitongole ekya kalisoliiso wa gavumenti n'engeri gye kibakanamu n'okulwanyisa obuli bwenguzi mu ggwanga lyattu Uganda. Katugendeyo tubirabe. Nga wakayita emyaka 2 gyokka nga amaze okuwamba obuyinza, President Yoweri Museveni yasawa ekitongole kya kalisoliiso wa gavumenti n'ekigendererwa eky'okunoonyereza ku bubbi bw'ensimbi w'omusolo obwali bufumbekedde mu gavumenti ya Apollo Milton Obote. Woofiisi eno tekoma kukunya bakungu ba gavumenti wabula eriko ne beesuuziza ensimbi y'omusolo nga n'abalala baggweredde makomera n'okufiirwa ebifo byabwe olw'obukenuzi. Mariam Wangadi amyuka kalisoliiso wa gavumenti atubuulidde ku bisinza okuviirako obuli bwenguzi okweyongera mu bitongole bya gavumenti ebyenjawulo. Omululu gw'abakozi ba gavumenti kwegamba waliwo oli nga tamatira nga bw'abeera n'omukisa ogw'okubba agezaako nnyo ogukozesa. Office ya Prime Minister yemu ku office zizze zibeeramu obubbi bw'ensimbi y'omusolo obw'ekika ekyawaggulu nga mu 2012 yali omubalirizi w'ebitabo omukulu Geoffrey Kazinda yakwatibwa n'aggalirwa ku bigambibwa nti yeenyigira mu kubulankanya ensimbi ezaalisowa mu buwumbi 2. Mu 2007 office ya kalisoliiso wa gavumenti yaggula emisango ku eyali enkulu w'ekitavu ky'abakozi David Chandi Jamwa era kkooti ensukulumu ne musindika mu mbuzi ekogoko bakayo emyaka 12 oluvannyuma lw'okumusingisa omusango gw'okufiiriza ekitavu ensimbi ezisoba mu buwumbi 3. Ensi gyekomye okukula mu bya tekinologiya n'abakozi ba gavumenti gye bakomye okuyiiya engeri gye babbamu ensimbi w'omusolo era nga Wangadi agamba nti enziba y'ensangi zino ya kikugu nnyo ebakaluubiriza n'okuzuula emiwaatwa ensimbi mwe ziyita okubbibwa. So syndicated corruption eyo bwe tutuuka mu kubuuliriza tufuna obuzibu kubanga oluusi abantu badde abajulizi ate nabo bekobaana ne bannaabwe ne babba wamu ne babbira wamu mpozi n'okubatwala mu kooti tufunamuko okusomozebwa nti tutwalaani tulekaani. Kino Wangadi akitadde ku kusomoozebwa kwe bayitamu ng'ekitongole omuli abakozi abatono obukugu mu nkozesa y'ebyuma bikalimagezi n'emisango egirwa mu kkooti. Ebintu ng'amayumba ettaka bwe bityo so twakawambayo ebyobugagga ebibalirirwamu obuwumbi 6 n'emiliyoni 5 nezigwa. Wangadi ayeganye bigambibwa nti ofiisi eriko abali b'enguzi abanene bettira ku liiso olwo ne bafiira ku babbo busamambiro. Era mbadde nsaba mwenga ab'amawulire mutuyambe munnyonnyole bannansi nti ekyo si kituufu. Mu lupapula lwammwe olwa New Vision n'olwaleero lulina abantu be luwandiiseeko
betwatute mu kooti waliwo principal urban officer eyabba ssente akawumbi kamu mu emitwalo 10. Okunoonyereza ku buli bw'enguzi okwakolebwa National Integrity Survey kwalaga ng'ebitongole bya gavumenti okwala ekya police esiga eddamuzi Operation Wealth Creation n'obukiiko bwa zi district obukola ku kugaba emirimu bwe byakwata ebifo eby'oku mwanjo mu buli bw'enguzi mu Uganda. Nze Julius Kafuluma ku Lwabukedde TV. Yesu atugenda mawulire gafa ebweru w'eggwanga nnyo okutegeeza nti enkuba eno side eno etonya nentegeddeko nebusoga bangaye waliwo wetonya nembalala waliwo gyetonya n'ekyo tugikozese season ya nkuba bagitugamba bannaffe abasula mu bifo ebirimu obuzibuzibu bw'enkuba mukimanyi bannaffe abalina okulima tukozese enkuba eno olime wetegekera ebiseera biri ebyo mu maaso ng'olima emmere y'enkuba olime kwekwasa ffe tukutekera harvest money tumuggalawo olunaku lwaleero mu kwolesa osobola okugenda abawolesezza beebuuzeeko osobola okubeera ng'oyitawo jjukira omulamwa gwaffe okulima ofunemu ssente kyekisinga obukulu tuba mawulire gafa ebweru w'eggwanga nagwo osobola okubeera ng'ogategeera munaffe tubogendeza omuntu bamuziise era katandikirawo Queen Bambi omwami bamuziise emyaka 73 nga bali mu bufumbo obulamu bwatyo mukama yabutute Queen bamuwaddeyo akaseera n'abeera mu church mu Kasonda yekka nga talina muliranye talina yogera naye ng'ali mu kukungubaga ng'omuntu n'asirika okumala ebbanga nga yambadde black nga taddeko ne mask ye then ekirala Queen yawandiise ebbaluwa n'agizingako bulungi n'agiteeka ku keesi y'omwami we kungulu n'ateekako erinnya Lilbet abeera Elizabeth eyo nickname ya Queen bagimuwanga akyali mwana muto kati ndowooza bbaawe yabadde agimuyita era yabadde agimanyi gundi name yaabwe ndozadde muta Lilbet nga kitegeeza nti ajjukira eri gye yamujja eri mu buto nga bakyali muwala muto bwatyo n'awandiika baluwa tebali amanyi information gye yataddemu kubanga bakirese kirina kuba private nga bwali omuntu omukulu akola ekyayagala namwana n'agiteeka ku keesi era nkakasa bagiziikiddeko nooti ye gye yawadde omwami we. Bambi embeera sinungi nnyo era ali mu kiyongobero ky'amaanyi mukama kati mukama yekka yasobola okumugumya wabadde atulanga naye kati waba wakalu ku myaka egyo nawe kubamu bannange tooki okubeera mu mbeera bwekyo ate badde maze emyaka girimu emeka nga bafunga 73 years of marriage 73 years of marriage bamwaka faananyi siraaje emyaka 73 egy'obufumbo emboozi mba mulina zokka bintu bingi babibaddewo ate bazise bangi nnyo asatu oba ku saidi y'omugenzi oba bavuddeyo abantu nga basatu be baziise ku saidi bano Prince Harry yaziise bazzukulu baziise bana bazzukulu abakulu kati ate gundi teyazze Meghan Markle nti nno omusawo we yamugambye tasobola kutambula agira alinda anti kali lubuto ali lubuto anakira okuzaala baby girl ye teyasobodde kujja nenga yasooka ewakubiri ibazaala achi baby achi alina enviri ziringa za taatawe kati bazizzaako owokubiri naye nga bwekitabo kiri ebungereza badde Queen yali agambye nti mwaka ki wagenda okuwa omulenzi mutabani obukulu yagamba agenda kita yakowadda naye bayogerawo oba mwaka balina omwaka oba mwezi something this oba next year wagenda okuwaayo ebyobwakiini oli omulenzi Charles yakowadda naye ndowooza era bali muteekateeka kati takyayagala tekikyamunyumira mulimu obeera nga tekikyanyuma tekikyawoma ndiwo obubeezi akaddiyenyinza okuba takyazirinya beebuuza n'agenda nga naani ku royal duties abadde atambula nnyo n'omwami we bagamba nti bayinza okubawo wa famire anamwerekera kooti tebamanyi kubanga n'okutambula yekka nga badde yamanyi n'otambula n'omuntu nakyo kyandiba ate kyanyongera okukosa Charles abeerawo ate ne mukazi we Kamira nga amugirako oluusi alina obbaleka nabo ne baba kale katumusabire Queen w'Obwongereza sala zokka ate amawulire amalala ga Victoria Beckham yawezeza emyaka gye 47 era ababadde mu mbaga munaye ebikujjuko n'omwami we Beckham babaddeyo nga bali mu kweyagala bweyagazi waliwo abafamire abazze ne babatwalako ku beach eyo waliwo ate bavuddeyo ne bakola party ba Kim Kardashian be babaddeyo bebo abagenyi abayita ababadde ku mukolo be wa Kim Kardashian mpozi atera ne Beckham n'awandikira mukyala we akamessage ak'omukwano
namugamba go mama waffe tukwagala nnyo we bali kubeerawo you're the best mama you're the best wife nga womanye naye nga bo bakyali mukwano gw'amaanyi kafumba kakakazi bakalabanga akataabeerewo kafumba n'abaana ne kabazaala kalina ssente zaako kali focus n'oli yali gute yabeera mu bintu ebyo saawulyako bintu mbozi yabwenzi ate ng'oli yali musanyi wa mupiira yali star si just mupiira naye neeri nga Beckham waliyo akaseera ako waliyo akaseera wasanga nti Beckham yayisaawo obadde ku streets za Bungereza abantu ne babeera bonna nga basamadde nga kizibu Beckham yalemera okuba star era eri fashion gundi ebyakulaga underwears biki yafunamu nnyo ssente celebrity nnyo w'amaanyi yagaana okuvaako munaye waliwo abantu balina omukisa bwe gutyo paka kufa nga ye ate azze ekintu kitambula bulungi ddala naye nga byebyo munange okuva ewa Beckham ne mukyala we nabo tubagaliza obufumu kakati munange nno nga tuvuddeyo tugenzeko mu ggwanga erya Russia ne beguli kati waliwo olutalo lweyagala okukunala erwane n'eggwanga erya Ukraine muneiba waayo naye yali munne wa baali wamu edda ne beekutulako naye nga waliwo yali amuwagawaga kati waliwo ebitundu bibiri ebirinaanyidde Russia ne Ukraine bebaagala okulala olutalo lwoli olwagala okusiigukawo olw'amaanyi naye nga olutalo terunaba kubeera nawo era Putin ono yandibanga abantu bamusibidde ekikookolo Putin yasibwa omusajja oyo ye opposition weeri yali amuvuganya Putin n'awangula n'omusajja n'asigala nga opposition webabeera n'asigala nga awakanya kiri kakati bwe yawakanya ennyo era omusajja ne bamuwa n'obutwa bamuwako obutwa emabegakawo ne bamutwala nabujjanjabe Germany negati omusajja bamuwadde butwa omusajja n'agata era bamumpadde butwa n'awona naye bw'awona Putin n'amuteekako emisango nti bwe yali akyakolera gavumenti alina eddedde emabegako nti alina ebintu by'ataakola bulungi ne bamuteeka mu kkooti ne bamuvunaana ne bamusiba emyaka 2 n'emyezi 8 kakati golaba oyo ali mu kkomera naye omusajja bwe yagera mu kkomera yagaana okulya ali mu wiikisi 3 agaanye okulya era mu kugaana okulya omusajja ayeba alinga agenda okufa kugulu kwate tasaza kutuula takyasobaki era America evuddeyo neerabula nti Putin omusajja oyo kasitaafa ojja kuba gwoyina obuvunaanyizibwa kubanga eggwanga lyerivunaanyizibwa ku musibe bamukuwa mulamu era omusibe ateekeddwa okulya n'okunywa mulabe nti omusajja alya naye omusajja singa afiira mu kkomera oyo kijja kubanga kireesa obuzibu kino kiddidde ebbaluwa y'abasawo okuvaayo ne bategeeza nti omusajja Alexei Navalny tali bulungi era essaawa yonna afa wiikisi 3 omuntu nga talya kiba kirala nnyo era Putin nno munnange nno yabafaako asirise tanyegana kunyega ebyo tebimukwatako agatisinze namulumiza enjala yabajerumidde eddembe ly'omuntu okulya obutakasitaba komera liteekawo emmere erigikuweereza gwate bw'ogaana okulya teribigikwatako nolwekyo wiiki yakusatu yatandika okusiiba enjala nga 3 mu March leero 19 omusajja talya kakati yembeera eyo naye nga era Putin emitalo nyingi zakyokoza kati olunaku lwaleero avagoba bakungu ba Czech Republic mu ggwanga lye Czech Republic naye yagoba ababe emabegako naye akedde baga nti muve mu ggwanga temunzirira juka na America yakagoba abakungu b'oyo ewaayo nga bagamba nti yalumika ebyama bya America kati entalo zino zibamuguddeko side zonna Putin ayita juka Putin alina banywanyi be naye alina banywanyi be nga China alina banywanyi be nga Iran alina banywanyi be nga Pakistan n'abalala bebawakanya America kana America eyagala nnyo kunga abalala abatawakkiriza mu Putin balabe nti bamufunza nejjukira Putin ye president wa Russia musajja mujasi musajja wa mbazulu alina ssente yakola buli kyonna nenga America kyesobola okukola naye akikola olaba akikola America yennyini kakati ani anaamwenganga kale obuzibu obuli awo bayise mu bantu bekalakaase mu mpolampola naye n'abantu bebamumanyi nti tanywa guteeka alina amagye alina obusobozi obukola buli kintu kyonna nga teyeebuuziza ku muntu yenna okuggyako Mungu kale yoyo nno Putin kati katulabe ebinakkira naye nga buli kimu kyakuwaga waga nga tugenzeko mu ggwanga erya Niger abantu 19 battiddwa abasajja abadde bali ku pikipiki munajja kirudde nga abantu bano abagira ku pikipiki bajja ne balumba ebyalo ne batta abantu mawanga gano Niger jjukira nti yakafuna president omupya Burum era mu kiseera kino ebadde yafuna muno okwekalakaasa nga president oyo omupya ayingidde ku buyinza ne baagala omujjako president oyo omupya yali minister wa internal affairs era nga yavunaanyizibwa ku ggwanga eryo naye nga okulonda kwali kuludde nga tewabeerawo kulonda oluvannyuma president yaliko okujja okuwamba Mamadou Yusuf era ne bategeka
okulonda ono n'awangula oli n'alowooza nti bamubbye ne babaawo okwekalakaasa naye kakati waliwo abakinkuula abajja bakyokooza basse abantu awo ku kyalo nga boolaba 19 bafudde ebintu babirese bwe batyo tekitegerekese baani abakikoze no mulundi gwakubiri ng'ekintu kino kikolebwa ne batta abantu ne babulawo era kikoleddwa ku kyalo Gaigarovo esaidi eyo asabe bigwe bulungi nga tugenzeko mu ggwanga erya India covid afuse covid era yerise nkuli mu kiseera kino India efiirwa abantu 15 buli lunaku ekintu ekitali kya bulijjo ne Brazil yekyali waggulu mu kufiirwa naye nga India nejja speed etagambika nga abalwadde olunaku lwajjo bakebedde ne bafuna abalwadde kumpi 12,000 mu ziizo nga bonna balina covid mu India nadda mu kibuga New Delhi obulwadde buno bwerisa nnyo enkuuli era ng'embeera sinungi n'akamu n'akatono mu Rwanda eggwanga erya Rwanda munnange ate bakutte omukyala ateeberezebwa okuba nti yeetaba mu kitta bantu 1994 omukyala ono gwe bayita Beatrice munyenyezi oyo gwolaba munyenyezi abadde yagenda mu Amerika nga gyaludde ng'awangaalira kyokka ndowooza empapula ze zibadde ziriko ebikyamu era bamukwata gye buvuddeko ne bamusiba mu Amerika ne bamunoonyerezaako era ne bamusitula nga balaba ebiwandiko bibye Rwanda bye yali akyusiza era bamusudde bulembalemba ne bamuzza Rwanda kumbe Rwanda ebadde mulinze bulijjo ng'ali ku lisiti yaabo abayitaba mu kitta abantu nga yali awagira abasajja bakwata abakazi yali awagira nga yalaga bano balina okutta munyenyezi bamukutte ne bamutwala mu komera gyagenda okulenemba n'omusango guno ogumaze emyaka n'emyaka bwe batyo nga bamukwasa gavumenti y'e Rwanda Abamerika nga bamutusiza bamukwasa gavumenti y'e Rwanda atunke n'ebintu byonna n'ebikola byonna munyenyezi yabikolera mu kitundu ky'e Butale abamanyi Butale awo waliwo ne genocide site Butale y'amaanyi ennyo abantu we babattira ate nga bo bali ab'e Butale awo mu kitundu ekyo ky'Ekulinala University bali basebe bakose gacaca courts gacaca yenkola gye baleeta abantu ne bagamba bannange ono yatta tumukole eki abantu ku kyalo bagate mu musonyiwe ayera oluguudo mu kisonyiwe asaawe bo baali bakasazewo bakole bwe batyo embeera basobole gikwasaganya abantu baabwe baleme kusigala nga balinako akakuku naye kakati munyenyezi bamukomezaawo yeeganya emisango naye nga abantu bonna bamusonga bamujjukira bulungi nti yali nnyo mu nkola ey'okutta abantu mu kiseera ekyo era aludde nga yeekwesa emyaka egyo era omusango bwe gute omulowooza tukakasizza nti tegufa gumaze ne gumugjayo kale bw'atadde amanyi yamala naye gye bamukwadde mameka gy'amaze ebbanga nga yeekwese nga tugenzeko mu Siriya kyaddaaki emyaka 10 nga bali mu mbeera ey'okubeera nti tebalonda balangiridde enteekateeka y'okulonda Siriya eronda ekisanja kya myaka 7 era mukulu ono Bashar al-Assad aludde ng'ali mu Siriya muno kumpi kacyanga tutandika ekyenkye olutalo gye luli nzijukira nga tutandika nga batandise okulwana okumuggyako kacyanga tutandika omusajja oyo ali mu buyinza naye nga obutalo gye luli tekyaliyo kantu kassa e Siriya nga kassa mu buntu bulamu buli muntu asiza mu kasonda w'abaali ensi bagikubakubada ne bagikwagula neggwawo ne kati bateekateeka okulonda okulaba nti balonda omukulembeze omulala nga tuvudde tugenzeko mu ggwanga erya Brazil mu ggwanga erya Brazil enjala gw'omuwadde akatebe etuuse okutta aba Brazil jjukira covid abatta naye n'enjala etandise okubatta abantu kati gavumenti eba bisikuiti w'amagye kubanga n'emmere gyebawa eri yaggwawo dda kati emmere y'amagye engeri gye batali mu lutalo gyetandise okubawa babawa bisikuiti n'ofunirako n'ekyokunywa n'amata ago waliwo agali mu sitowa ge bali aga World Food Program ge babawa naye ng'abantu bangi naddala mu bibuga ebitali nga Oliopolis Sao Paulo n'ebirala muli abaavu ennyo embeera mbi nnyo nti Brazil abantu nagamba bafa wakati w'15,000 ne'10,000 kati be ebyokufa babivaako okubitya tebakyalina kye batya nnyo mu mbeera eyo kale nno embeera bwetyo bweri nga ate tugenzeko mu ggwanga erya Kenya jjukira bali mu lockdown ey'amaanyi nnyo era ne kafyu bamuzizaawo nnyo e Kenya kakati olunaku lwajjo mu kafyu gwe bakoze abantu abamu basuze ku nguudo oluvannyuma bagamba nti kafyu time motoka buli muntu asibe waali ayimirire waali abeeraawo paka enkya era bwekityo bwe kyali jjukira era ne mu mbeera eri eyasooka emabegako nga covid yakajja Kenya yo baali bakambwe nnyo naddala abapoliisi n'ekyombo ky'amagye okubeera abapoliisi bayo nti bambala linga by'amagye bwe beebasa abantu bano bakakambula kibooko nga bayisiza mu budde bwa kafyu oba nga batambudde mu kiseera kye bataabagamba ne kakati pulezidenti wayo yagambye bannaye covid aliwo tetuyinza kumuganya era ebitundu ebimu n'abiggala wenjogera kati amasomero abamu tegaliyo nebbaala baziggala dda
n'ebintu ebirala byonna babiggala olwa covid omungi agenda maaso. N'ekyo ndabula bannabiganda nti eyo Kenya mulirwano gwaffe wano, n'olwekyo twagala naffe tubeere steady, munaabe engalo, yambala masiki, kozesa sanitizer. Bw'oba olyanga emyaka gyo tegisaanidde kubeeramu abavubuka ab'ekyanga ddako ebbali bateekako masiki, kubanga covid gwayinza okuyisa mu bufunze okusingako abo abalala. Twagala tugendeko mu malye gaffe amala Ben ge yatusakidde nago tugategeere. Omulangira era abadde bba wa Queen w'Ebungereza yaterekeddwa mu bisenge bya St George's Chapel mu lubiri lw'e Windsor Castle, nga wano wabaddewo abantu 3 bokka ng'oluvannyuma lw'okulaba obulamu bwa Philip wiiki ewedde. Leero katulabe obwannabakyala Elizabeth II okufa gwe kwaggyeko mukwano gwe ow'emyaka egisoba mu 73 egimanyiddwa. Ge mawulire g'ebweru mu programu ekyenkya. N'abakyala w'Ebungereza Elizabeth II mu bujjuvu ye Elizabeth Alexandra Mary Windsor eyazaalibwa essaawa 8:4 ezanga 21 April omwaka 1926 mu kitundu ky'e Mayfair mu London, nga yazaalibwa Omulangira Albert eyafuuka Kabaka George ow'omukaaga ne nnyina Elizabeth eyamanyibwa ennyo nga Queen Mother oba maama wa nnabakyala, okumwawula ne muwala we yafuuka nnabakyala mu bujjuvu. Elizabeth II yazaalibwa ekiseera nga jjajjaawe Kabaka George II yafuga. Elizabeth II ayingira olunyiriri lw'okudda mu ntebe y'obwakabaka bwa Bungereza oluvannyuma lwa kitaawe Albert eyafuuka George III okukwata entebe nga mukulu we Edward VIII aggiddwamu obwesige mu mwaka gwa 1936, nga entabwe yava ku Edward okwagala okuwasa omukyalo mu America Willis Simpson eyali ow'ettutumu abavubuka ennaku zino kye bayita Slay Queen, nga Simpson yali yanobako mudya ate nga ayagala kunoba ne mwero yali mu ekiseera ekyo afumbirwe kabaka, ekintu ekitaasanyusa lulyo lulangira nga baamugaana enfunda eziwera naye nga yagaana. Olwo eyali yakwata entebe nga 2 January 1936 yaggyibwamu obwesige mu Desemba w'omwaka ogwennyini ne kussibwako mutowe Albert yatwala erinnya lya George ow'omukaaga. Bwe kityo omwana omukulu Elizabeth Alexandra Mary Windsor n'alindirira entebe ng'omwana omukulu mu bazadde be abaali n'abawala bokka 2. Olina omusunsuzi Bendikito Sekandi. Elizabeth Alexandra ekiseera ekyobuto yasomesebwa mu kyama ne muganda we Margaret ewaka nga baalabirirwa Marion Crawford, ne nnyaabwe Elizabeth nga yatandika emirimu mu kiseera kya Ssematalo II nga yaweereza mu kiwayi ky'abakyala bannamagye ab'Abungereza ku mirimu egy'obwannakyewa, kuba ajjukira ekiseera ekyo abasajja baali beemalidde mu kulwana na Bugirimaani. Elizabeth Alexandra nga bwe yali ayitibwa ekiseera ekyo yasooka kusisinkana omugenzi era omulangira w'e Greece ne Denmark mu 1934 ne 1937 era ne mu 1939 nga olulyo olulangira era Kabaka George ng'alambula ettendekero ly'amagye erya Dartmouth, nga ababiri bano ekiseera ekyo beekubanga oluuso naye nga beewandikiranga obubaka mu kapapula ab'ekyasa kye 19 okudda wansi enkola eyo mugimanyi bulungi. Ekiseera ekyo Elizabeth yali wa myaka 13 nga bwe yaweza emyaka 21 obwakabaka ne bulangirira enkolagana ye ne Philip mu bujjuvu. Mu Novemba wa 1947 Philip ne Elizabeth baafuna obufumbo obutukuvu oluvannyuma lwa Philip okusuulawo ebitiibwa bye eby'obulangirwa bye yalina ebya Greece ne Denmark. Ku mukolo guno bannyina ba Philip abasatu abaali bafumbiddwa abasajja abagirimaani tebakkirizibwa, wamu ne muganda wa tata wa Elizabeth Alexandra eyasooka okuba kabaka Edward VIII. Ku mukolo guno naye teyakkirizibwa. Omumbejja Elizabeth nga bwe yali akyali nga 14 Novemba 1948 omwaka gumu nga baakafumbirigana yazaala omwana asooka omulangira Charles omuwala, era omumbejja Anne naye yazaalibwa mu 1905. Era mu 1906 bazaala omulangira Andrew, ate mu 1964 ne bazaalwa omulangira Edward. Kitaawe wa Elizabeth yafa mu February wa 1952 nga ababiri bali ku mulirwano e Kenya, era olwadda e Bungereza mu June wa 1953 Elizabeth yatuuzibwa nga nnabakyala era nga yasalawo okusigaza erinnya lya Elizabeth, bw'atyo n'atuumwa Elizabeth II. Ono ku mulembe gwe yazza obwetwaze bw'amawanga ag'okusemazinga Africa agasinga obungi, era atuuzizza enkiiko z'amawanga agegattira mu Commonwealth eziwera. Bwe lwabadde olw'omwenda omwezi guno omulangira era abadde bba wa nnabakyala w'e Bungereza Philip
yassizza omukka ogusembayo nga ku lw'omukaaga yateereddwa mu bisenge bya St George Chapel mu Windsor Castle okuwummula. Ge mawulire g'ebweru mu programu ekyenkya. Tuba tuvuddeyo eyo ndowooza obitegedde bw'atyo munnaffe bwe yagenze bukedde yafulumya edda n'olwekyo zuka munnange osobola okwasaganya P6 study material. Abaana asoma mu P6 bannaye tubagambanga ebintu byammwe mwebiri bukedde tabavanga kakyalina mmwe musomedde mu bukedde era P6 era abasajja baffe abasomesa mwe bali methods of making water safe for drinking bakulaze engeri gye bakolamu amazzi. Abaana basoma mu integrated science P6 obisoma naye omukulu osobola okusomako n'olaba baana engeri gye basomamu ebintu biri nnyo very practical bikoleka. Mwana asobola n'obigezaamu n'akola ki n'abitegeera. Tugenze nkogaffe ogw'essomero ate era byanjigiriza bagamba amasomero bwe gatambuza ensoma y'ebyemikono ne gaganyulwamu era kati okiraba abaana kati ennaku zino bagamba mugende mukole kino bwe kiti mugende mutunga esweta tutunga ekitambalo okirete ku ssomero mukola bulungi tugende mu maaso bwe tutyo bagamba kino obulabe obuli mu kubuusa abayizi ebibiina muwulize nnyo abazadde abakikoze mwabuusa babamanya kubanga nawulira omusajja owa Minister of Education ng'ayomba n'agamba omuwendo gususse ogw'abatudde ebibuuzo bulijjo se bali amazima gali nti bakitegedde mwayisiza abaana kubamwe musinia nno kizibu musinia gundiyo bagibala musinia yeto sobola senior 1 senior kasumbusa n'omutusa mu S4 eringa ng'emyaka gyabo kaba bakweshoninga nino primary kibadde tekiriyo bagambe kino abasomesa kibagamba kwekyo ate abakugu ku byenjigiriza boogedde gulabukedde n'abazadde kibagamba ne bakiteekamu olabe kuba kiwakola kituufu ekisiibo bannaffe abayisiraamu mwebala okusiiba tukyagenda mu maaso bagambye ebikolwa byoba weewala obutafiirwa kisiibo kyo obubaka bw'ekisiibo bwe buli bukedde enteekateeka ya Museveni ku by'obulimi eyambye ab'ekisozi Najibu Kivumbi ogamba otya kwali ali ku radio Voice of Africa abeera kulinga ate bwatulaba ate bwakola ku radio asiba enkumbi terimba weeri bagambye enteekateeka ya Museveni ku by'obulimi eyambye ab'ekisozi baba no ku matooke baba no mu kulinda nyongera kubategeeza nti Avesimane tuggalawo leero tugenda kusomesa ku bumyu n'ebivaavava tugenze kubukedde soka bwateekateeka okufuna wali wa Idi kasitoba mnayenga olaba bukedde TV1 bukedde TV tobeera ku bukedde fama ne bukedde papulanga olusoma tuli bagabi tulinga jenje bagambye Kabaka Dr. Jack Luyombya awabudde ku nsonga z'obulwadde bwe bakutte basajja bakayongo mwenda mu Owino sigisi yakavaako obunkenke bwa Russia ne Ukraine abweyongedde Bungereza ebiyingiddemu banabiyingiramu nabo bamaliza bonoonye zikyekintama Mama Janet Kataha alaze entegeka y'okugayamba amasomero wanji Segirinya Kachanga talwala omanyi ali Nairobi Segirinya olwamufulumiza mu komera n'agamba banne ndi bubi muntwale mu ddwaliro nga si byakugira bino byokwekyanga si bya comedy Bwala byo nga yogera ekigambo kyonna era bamututte Nairobi wuno mu kagaali nga si byakwekyanga ali Nairobi badde bakyamukebera covid n'oluvannyuma mutwale tuli ku kisaawe bakamala okutukebera covid-19 olutusimbule essaawa 5 ez'olweggulo Ssenyiga yayimbuddwa mu kakalu ka kooti ali mu kumukeberako Nairobi tali bulungi. Bishop Samogere alumbye ababbi ewa Dr. Ranga abantu tebatya babbi kituufu mbadde banoonya amabugo akati bakateekaawo bane ku ekyo ate Ssaabasumba bamuwa amabugo ate ogawaana babbi nga beekaza bayagadde kubba bya kiralo Ssaabasumba ate bamuwa amabugo tibwali mu mabugo tibagawaana bagawa kereziya kati babadde n'ababbi basiru bagenze byakubba bya ate bagenze no kyabakadde Katonda wange gibazika bazika ate mu Lubaga kuba balabako nga bawa amabugo tibo Ssaabasumba abanga boga nti afumbiddwa kereziya era kibalaba muzika wabadde akolera kati gubama bayagala kutuluganya abantu baali kineuza n'ababbi ne waita wiki ng'osubira mu ssente bateresoboza basinya ne bateeka bannange kiswaza ababbi ate namwe mubere serious webabali
kale New Vision myaka 35 nga wetuli nga ebintu byonna tubitambuza tuli mu kukola New Vision papa lwafu medde 12 za Uganda ate mulimu emirimu 13 kati netendeze njawulo bagamba nti munange aba eserere waliyo emirimu district yejinja abalina emirimu mulimu ne NGOs ezina emirimu genda gwenawo ogule weyambe bagamba nti mubajje bamusabye aleta accountability ku ssente z'ettaka ttaka kye ettaka byeyo bimanyi kabingi ezaluzi yakozesa kale era Vision ekyayina babaka b'abalonde noyo member of parliament Obi wange uno yazze muhindo abadde ekisanje ekyasooka n'ekyokubiri bamuzizaayo naba Obi abawera abali mu parliament oyo nagamba luliba lumu omwali beera vice president ulire munange equipment ebikozesebwa mu malwaliro abiri biri idle bateekawo bibwezi biriawo byagulwa ne bituuka mu kifo ebimu babigula nga tewali masanyalaze nakati amasanyalaze agani wali kyebagula ne batwala mu bugiri hospital eyo ne baŋŋa nti ati kati amasanyalaze agayina kikozesa galeteseba gasasula kino tulina ekyuma kino gyebiri bingi ebyuma nakati mugende mulago ekyo kino weekiri naye tebaki kuliko akuuma akatono nnyo ka transforma kaako tebakaleeterako kati tusobola kikozesa ebingi nnyo mu malwaliro ga gavumenti ebintu bwe bitu era tekisire abagireta naye beerabirayo kagundi kawaya akakyusa amasanyalaze nti kagula emitwalo 3 n'ekitundu nti ate wano oyinza okukagula ekintu kya gavumenti bamala gakigula bati toyinza kagulirako olina kulinda era ne wano webiri nekati banange sente z'abantu zitudde bwe bibeera mu bitongole omukazi agenda mu sikani kyasikani yafa nti akawaya akatambuza amasanyalaze ka kebo ako tebakaleeterako nti lwaki temugula olitajje najja kunzita kati banange tubikuki kalimubizo mu mbeera ngabizo bawulire banange kutula bintu butakula sente zigenda abantu babyetaaga nga kantu katono kakagira sisi nenge yakigula teyamanya nti akawaya alina okukatwalirako yeri apapa ky'okujja nga takayina n'ebirala ebifaananako bwebito kale ensonga bwetyo bweri mawulire gafulumye bannange Minister wa Education aye akakasizza bannaffe abasomesa ku 200 soma ku page esooka kino tugende Minister Kutesa azema America tebaga ku ddembe ly'obuntu eitakozesebwa bulungi muno mu Uganda bikyamu Kutesa yagambye rights report force says government nti ddembe eri mu Uganda otula n'olannama liitirivuliika ng'omubisi gw'enjuki kyategeezezza agaripooti y'abalinfu kitegeeza nti yagamba lipooti yaabwe yali egamba mutemuli anti naye bamusongamu tebagamba nti bamuganda naye okulinnya mu Amerika naye yagambye minisita atereezezza nti eddembe eri mu Uganda liika ng'omubisi gw'enjuki likulukuta okwogera byetwagala mpozi okwogera byetwagala tubyogera naye eddembe erimu ndowooza oluusi liba ligira lirinnyirirwa kale amawulire gaffe be gatugenda ogagule ogende ne gatube yasingibwa emide $1 bwe bwazibidde olunaku lwajjo ng'ogigula sinzi 3,614 ng'ogitunda 3,624 pound sterling yadde ogigula sinzi 4,994 n'ogitunda 4,995 euro wadde ogigula sinzi 4,325 n'ogitunda 4,337 sente Kenya wadde ogigula sinzi 33.74 n'otunda 33.84 ate sente 5 n'ogigula sinzi 5 n'otunda sinye muno butundu 5 bwetyo no bei ya siringi bweri kusina ku banka enkulu eya Uganda nkuba etonyerere eno bwesirika ate nyoga kutegeeza nti harvest money tujja kuba ate tusoma ku bumyu n'ebivavava onakwalira tujja okubanga tumuggalawo nyoga kutegeeza nti wetabe wali wetaba mutya sola Faridi Mpaji ngambadde kanzo ataddeko enkofira asomesa bya ddiini omanya waliwo okuwangula wuliriza ate kasolengera ekibuuzo ky'obuyisiraamu nga kiri kubukedde ng'omanya ssaawa yakukiddamu era nawe ojja kufuna wali wa idi ne kubukedde fama ensonga gye ziri z'amaanyi kibeeremu
atugenda mukyala wa leero basebo ne banyabo abakyala atubagamba nti munange nagamba mukama yatukwasa omumuli okuba tutambuza obulamu abalala batweyunga ku bweyunzi ne bakiyingiramu kakati mulimu abantu abasembera awaka oba abasembera mu bulamu bwo nga oluusi tebalina byetaago oluusi tebalina bikola oluusi baagala kwesigama ku wakiriawo akabembereze basse ku mukka munange abo mukama oluusi aba basindise mukama asindika abantu nga ate tumanyi mulimu abantu nga akulaga nti ayagala gobo omutunulamu ugwe najjo ogusooka najjo ogwokubiri najjo ogwokusatu era ejiro n'emirundi n'ogoba munange tumalanga gagoba abamu baba malayika bakatonda nga abasindise mulimu omuntu gwalonda obulonzi n'akulirawo ewaka naye nga amazima ga katonda mu myaka nga 15 16 bw'oli kimanya nti mungu yali asindise natereza wakawa abana bali bakutawanya nga tebakyakutawanya ngulu akuze naberawo kakasa nti nno n'abasobya ebintu yera abe ekituufu ate nga atagenda kukikyamya wadde kisobya ebintu bibaamu ne mu families ez'enjawulo mulimu abaana bwe muweereranga oluusi tomulina kunyoka kwate oluusi nga waluganda naye nga ali distant ko walawalako gwe teekayo naddala ng'oyina waliwo ensonga lwaki mukama aba akikoze bw'atyo obiraba luvannyuma ate njagala nkugambe kola ekintu kyonna kyonna nga tosuubira kintu kuddira nti tebijja kukuluma nnyo ate bijja kuluma gwe beera nga weetegese nti nkola bukozi mukama yalimanya naye bw'okola nti nkola bukozi balina okunziriza ojja kugwawo ekimu ojja kukyaba abantu bakyayire bwereere ojja banyigira bwereere gwekola bukozi nga ogamba mukama nze nkoze kino nange etofaali gyentaddeko mu bulamu bako etofaali yoteeka mu bulamu bwabo abaana bobeera nabo mu bulamu eyo gyotambulira gyogenda okukola mu bulamu eyo ofumba emmere ku restauranti waliwo ekisajjasajja kibiraawo wabweru naye ne supu mumanyi omuyiwa nga tekiridde kigamba bugambye abaana restaurant muwe emmere ng'otambula ogende yalaba mmere ngemutuuseeko gwe omanya nti ekyo nkikoze ne ku mirimu gy'okola kola mulimu gwo oguwaddeyo omanye nti kale wadde bampa ssente ne size ezisaanidde nnyo kola bulungi toyomba nnyo okwemalako mirembe kola waliwo ensonga lwaki oli awo abala mulina ssente naye nga abantu bonna botula nabo mu ofiisi tebalya tekinyuma gwe buli sawa gamba nze kulanki bala nkubirako essimu nga boosa ze nyinza okulayoko ku serena n'onyumya ebibozi bya serena abantu ne bakoowa nikokasa abantu baba balidde mukasa bonna bogamba balidde kitegeera kibi nnyo kubanga gwe musanyufu ng'abantu bakobetolodde si basanyufu wadde faayo kola ekintu ekyobwereere kolayo ekyobwereere katonda kyayinza okugamba nti kaakati nzize kyolina kyero kyokoze nga okikoledde kuba okiwaddeyo lwa bwereere kiruwa abamu talinaayo ne mulikodi n'ekintu buli sawa osaba ssente buli sawa olangira bewayamba buli sawa bannange nawe kanyini okutuuka wooli waliwo abasesa waliwo abayamba waliwo abafaayo kibe waliwo abawola nnyo ku ssente mwazaalibwa nani mwazaalibwa no Maria Sharapova yazaliddwa olwaleero happy birthday to you and may all your dreams come true. Akanyomero kayitibwa ani azaaliddwa mbaaniriza nnyo mwenna abazaalibwa olunaku olwaleero n'embayo zaayo z'okutuuka ku mazaalibwa gammwe abantu abayitimuse nga bazaalibwa leero bangi naye tulonzeemu ono omukyala ayitibwa Maria Sharapova yazaalibwa mu 1987 mu Russia muzannyi wa tena okuva nga wa myaka 14 alina obutuuze mu America abeera mu Florida okuva mu 1994 mu bitundu ebitali bimu alinamu amaka y'omu ku bakyala bannabyamizannyo abalabika obulungi ate nga balina ettutumu nga n'ensimbi bazikoze mu Russia yavaayo n'ekitaawe mu myaka gy'1990 nga muto nnyina nti teyafunirawo visa ya America era ye yabeegattako oluvannyuma lw'emyaka 2 yali ayagala kwegatta ku tennis academy naye ne bamugaana nti yali muto n'agenda mu Rick Machi tennis academy gye yafunira deal n'aba International Management Group mu New York ku myaka 13 Sharapova yatandika okuwangula empaka ezitali zimu eza tennis ow'ensimbi nti yatandika okumuzannya mu 2001 okuvaawo teyadda mabega mu 2007 yaweebwa ekya United Nations Goodwill Ambassador owa UNDP mu 2015 yalondebwa mu kifo kya 3 mu bakyala Women's Tennis Association yayagala ku muyimbi Adam Levine mu 2005 naye ne baawukana yabeerako ne TV producer mu 2008 ne baawukana olunaakwatagana n'omuzannyi
omuzannyi w'ensero owe Slovenia ayitibwa Sasha ne bafumbiriganwa mu 2010 naye ne baawukana mu 2012. Alina ekibiina ekiyamba abaana okutuukiriza ebirooto byabwe ng'ayambibwako ekitongole ekya UN. Akola engoye ezize n'azitunda mu mannya aga Nike Maria Sharapova Collection. Omukyalo ono azitowa $1 obukadde 15 emmotoka asinga kuvuga Porsche era yali yakola endagaano n'aba Porsche abalangire naye endagaano eyo neggwako. Mpozi emmotoka era ayagala nnyo okuvuga Mazda. Oyo no ye muzannyi wa tena ayitibwa Maria Sharapova gwe tubaleetedde olwaleero mwani azaaliddwa. Mwenna abaazaalibwa naye tubaagaliza birungi byokka. Ani azaalibwa mu kyenkya? And may all your dreams come true. Olwaleero mu byafaayo tukuleetedde ekyalunga 19 April 1998 ku lunaku luno bannakampala abakeera kusuula kalulu okulonda meeya w'ekibuga Kampala. Abantu batano be baali bavuganya ku ntebe eno okwali yaliko meeya Christopher Iga, John Kulubya, Mary Nakikonyogo omukyala eke yali mu lwokaano, Nasantege Sebagala ne Wasabirigwa abaliko okuvuganya okw'amaanyi. Sebagala bano bonna yabawangula n'obululu 6,000 mu 529. Wasabirigwa yakwata kyakubiri n'obululu 4,009 mu 398 ate nga ye Christopher Iga yaliko meeya yakwata kyakusatu n'obululu 3,012 mu 499. Kyokka Sebagala entebe eno teyagiwangaalamu oluvannyuma lw'okukwatibwa n'aggalirwa mu ggwanga lya Amerika ku misango gy'obulyake. Omwaka oguwedde Sebagala yali emanyiddwa ennyo nga Seya yatuva ku maaso. Program ya chancha muli mutya Faridi Mpaji mwalimu basheketa nabajja gena mpola. Fact Faridi Mpaji nalabye ku Supreme Council eri wampala mukadde basomesa waliyo bataddewo ekipande okusomesa abagala okuyiga Qur'ani abatandika okusomesa abamanyiiko okusomesa waliwe bazibyo yabwerere babwerere bewandisa genda munda mu muzikiti yingira we wandisa wali musajja bavudde Misiri basomesa abatandika yagala kuyiga Olwarabu okutandika just start nayagala akuwejjesa kutandika n'abamanyi n'abaddako awaddako katuba shekoto usembedde Katonda jale tampole mikisa kipande nakirabe bwenti maso kagende ne wandise omanyi dola mpola bwere dola abantu bagayalira ebintu bya Katonda naye abantu bagenda kutuuka mu maaso ga Katonda Katonda bamugaye nti Katonda Qur'ani obunyukuta wabunyola nyola nyo twate tubitegeera akugambe nti ennyukuta ya Qur'ani ne y'Oluchina eri wesinga okubenzibu ya Oluchina agayi lwaki wayiga Oluchina vane ukocho dola dagala kuyamba wano tayakubuza lwaki tuwayamba nga nsonga nojina lwaki tuwagaba ku bintu bino nga tulina nsonga yonna lwaki tuwayamba nga tuwali akati muna ekyo bwekine wali mamita Dr. Katumba Faizo asomesa mu Kampala yakava Malaysia ku PhD yanga nti tubaddeeyo nenga omwana we Faridi Mpaji tumuuliriza ne dola yemmo wadde report gugwe mbadde sinnawayo gye bali abantu bali Malaysia eri obasa waziringa tane zabe budde bwatu bufaana bebale kuzinzo kwa zakiro bazamisana bwinzo kwa bwakedera ngazire misana nnyo kenewe batulagira kiraje kiba kirungi bobeera nga toli mu nsi yo naye nowulira kubifa mu nsi yo go kimanyi bweshidi binyuma nnyo okuli omuntu ng'agera Uganda ng'oliye ugunda nti obulira ng'obaki nze bwe saaliwo wano nali Tanzania kati ngenda okulaba okuteekako bweti bukedde TV nganda mukwano gwange Innocent Gusula bawunzoganya wano mu bojuke bakubatiya gas na akaba nagira ati tani ngabana ino yayingide struggle uli yanga toyina kiddakola bintu byabali TV babakola biki kale yemwe n'abatwalira mu nseze enjawulo bana tweyanze bali taka mona aberanye Germany waliwo malubya kaddu bali Canada waliwo mutabani wange ali Bungereza wita Daniel Kazibwe
kuliko n'abantu abamu ng'obwana bwe yabuzaala eyo naye ng'olulimi buluyigira anti buliyigira kuno you sit down come and ne butandika okuwuliriza kati ate ffe tulusi twogera twanguya oba ne butegeera biki kati nga lwe luganda lwamanyi naye bajjani n'atandika okuwejjesa ogana omwana yeeyogeza ki kati bampe kino tigwani nze luyombya nze luyombya kati omwana abadde ki nti aluyombya n'asanyuka kale ebintu bwe bityo bibiri neŋŋamba bennaffe tulina okubyeterereza mpolampola bannaffe abaliko mu ngeri ez'enjawulo kakati sports tudde kusooke twogere ku byokulonda tuyinza okwerabira akalulu kali kiriya kagenda kulondebwa mu mwezi gwa munaana Faridi wa Magogo nedda bonna Siraje bonna nababawa nabawa ne bagamba nti wakika Alani Sewanyana yajjayo empapula Mujibu Kasule ne yajjayo empapula Magogo sekata watana najjayo mpapula akyali awo akyebuzaabuza naye nga basatu sofa bo bakonfaminze kati balina okuteekayo ebipapula byabwe eri mu fufa mu kakiiko ak'ebyokulonda ne kagenda maaso n'okuba nti nno kasunsula competition y'amaanyi erinnya ku Mujibu nawuli yajjayo Mujibu alina competition challenge eriwo nti eno wansi gye baatandikidde baziyita DFA ate Mujibu taliiyo kati Mujibu ayinza okutuuka waggulu wali ne bamugamba nti requirements esooka ate tugiina nola Magogo bwajja n'abongera emyaka mulindo akitadda mulindo atya competition ekibozi mulindo atayagala kuvuganya mulindo ye kyayagala gwe mutere butezi kintu omugambe nti Dr. jango tewali kuvuganya kale mpaji yajja kuba tuwa ebisinga osimanyi kifa Bulaaya Bulaaya ekiriyo klabu y'abasajja bano aba Chelsea bakubye Man City yazambira mpira gwagenda Uganda Juventus nayo ne bagikuba Madrid nekola draw Mani yakubye goal 3 kile kikese eyo timu yange eyo yakubanga Mani kukopo teri iko naye kale ekyaliko wa kulembeda nzo kwa gisingo bonero nga mwenda improvement we najitwala bamwita Oluguna Shosha yasambira ko Mani yo kale katugere mulamu gwaffe omulanga tujja okutwala gwa mufu werugazi abantu gwe bagaye nti alina okusulako mu makage emboozi eyo abantu bagibaayo nayo nti omufu alina okusulako mu makage nga tasulamu atya ate covid bwe yajja dola si buwanga bwokka ate obusiraamu bwo bugulumiza nnyo omufu mu busiraamu omuntu ng'afudde buli kyomukolako kyonna n'okikola mu bukyamu ofuna omusango era bakugamba oba tomumanyi tomwesembereza bana bateka kabangaliro bagenda mugenda mukumunaaza okitegeera mukumunaaza mukumutambuza entambula yesembayo takyeyamba okitegeera kati kiba kitegeeza nti ate alina obukwakulizo bungi omufaako kakati omufuuyi akati ekizibu kyaba nekyagenzewo kizibu nga alina okusulako obusungu obungi bakwabadde basuse ne babaganiragana nekesi ne bagimugjamu ne bagisuula ebweru naye nga obusungu bakoseza ate bungi nga ate bamaze obubakkiriza naye kakati ate wano mu covid nno oluusi ebintu bimu byafa kimanyi covid omanyi nti wano twali eddaano mu Buganda tuziika 8 obwana obuto baziika ku 4 ku 5 naye abantu babaziikako ne ku ssaawa 4 ate mala okuzika ne mudduka 10 misinde bannanga abasajja baabo nfune muziika olusi nga temumaliza na bulungi ku muziika n'ennyimbe ne mutazisulamu obuwangwa tebwavaawo ennaku zitwali tukyabasuzaawo okimanyi nti seeka muzaata teyasulako wuwe kati buwa mwebye mugamba mbu alina okusulako ewuwe kati noye muzaata twamukwatako omukwano we Haji Katongole yasula mu motoka wali ne bateeka wali kale ebyo kubanga waliwo ekirwadde ndoze ekirwadde kibikka naye bano babadde bakanye bwe batyo ne bwe batyo ne batuuka n'embeera enzibu ennyo saategedde lwakiko kyavudde naye naawe osobola okuteesa ku mulama mu ngeriyo mu mbeera eno sitole bwe tibwe yabadde omulambo oguvuddeko obuzigwa Christopher Kiri gwajju yatumidde motoka nga ali ku bodaboda eyabadde mu Jerugazi nfe ekinyirwamu ekyakazibwako kibaasi n'afiirawo polisi yajja omulambo ekiro negutwala mugwanika kawulo gye gwasuze kisalidde omulambo gwe giba mugwanika gutwalibwa ettega omugenzi gy'abadde alina okuzikwa okuweewali ab'enganda ze bonnanga zino ziri mayiro 2 zokka okuva ekikate abaduze ku kyalo kikate omugenzi gy'abadde abeera
walina omukyalo we bagatula empita emyaka 5 egiyise bakiwakanyiza nga bagamba nti tebayinza kukkiriza munnaabwe omubayisako nti bamutwala nga tebamulabyeko. Okuva leero bamuleese ate kosulako oko waneeno nekuba mutwalewa eri ewuwe ekyokira banabulabye abala badde bagamba nti n'okumutwala tebakyagala wabula baagala omulambo gusitibwa n'ogutwalibwa enkeera kuba omugenzi si musiraamu wadde nga boluganda lwe abasinga basiraamu. bali basiraamu nekyakuyiga keri abavubuka naddala abavubuka obutakola ki obutafumbirwa mbaki olw'okwagala ebingi beekole bafune akafu kubanga senga adi yalina amakaage yali bali tasobola kukola ki kweta mutawaana ng'ogwo. Bazibye oluguudo era emmotoka ebaddemu omulambo etuuse ne poliisi ne bagiremesa okuyitawo ne bakanya bulungi omulambo gutuusibweko waka era poliisi nekkiriza ne bawa eddakiika 3 zokka omulambo gutwalibwe. Embeera etabusenga omulambo gweyingisiddwa mu nnyumba abatuuze ne batandika okugala enzigi nti gufuluma ekitabudde poliisi ebadde bagwira abooluganda abafudde ettega. Wabadde okwenyula munda mu nnyumba era bangi balabiddwa nga baagala kukuba abapoliisi nabo ne babatabukira. Namwandu Lebeka Nankabira akedde gyenvudde waabwe nga tebabadde na buzibu bwonna. Tuli bampeta twagattibwa. Ki obuzibu buli ludda wakusaawa zino? Obuzibu abantu be baagala bamutwala eri ewaabwe ate abatuuze bo bagamba nti akola ekyasule wano kubanga gano ge gabadde amaka ge. Abatuuze mu kwongera omuliro mu lutalo omulambo bagujje mu keesi ne bagussa mu ddiiro keesi ne bagifulumya ne bawaga. Olwo abapoliisi abanyingi bebaddewo n'okubategeeza nga batalina mutawaana okujja akabolugalo lw'omugenzi nti be batya nga bayinza okujendebalanya ku kyalo kyabwe nga baagala omulambo ate nga poliisi yaguleese wano. Nebaza poliisi y'erugazi afande kawuka n'abakibasi abasobodde okugoberera obulombolombo bwa Buganda ne bakkiriza omugenzi asigale wano ng'amateeka ga Buganda bwe gakola ki. Mukazi Kivombi yakusakidde eggulino ku Lwabukedde TV. Agafa ku bidduka. Agafa ku bidduka munaffe ekiseera kino tubeera tutuuse nga bulijjo munaffe nze Kasozi Douglas tunyumya emboozi oba tuli mu kwekenneenya biki bye wandibadde otunulako nga tonnasasula mmotoka eyo munno gy'abadde avuga oba gy'osanze mu kibanda ekitunda emmotoka ezikozeeko. Tulina emmotoka za mirundi 2 katale oba za mirundi 3. Tulina emmotoka empya ez'akaveera ezo zo za bbeeyi ziri waggulu. Tulina emmotoka ze tusanga mu bibanda nga zivudde gye baze tuyita Japan used ezo munnaffe nazo ziri kabeeyi. N'ate tulinawo n'emmotoka gy'ogenda okugamba nti mukwano gwange Frank y'abadde agivuga oba omuntu yenna abadde agivuga ku kkubo n'ogyegomba olabe nti ogiteekamu ssente ate ebeere nga yo. Biki bye wandibadde otunuulirako oba biki bye tulina okumanya? Emmotoka gye tutunuulidde eno munnaffe yafuna accident era ng'embeera y'obulamu bw'ebeera ng'era embeera y'ekkubo mu bidduka bweri. Naye emmotoka zino bwe zifuna accident tuzitwala mu garagi ne tuzikola ne tuzijjiza engulu oba kye tuyita panel beating okugolola wamu ne spraying okufuuwa. Naye mu mbeera eyo yonna wadde tugenda kukola omulimu ogwo bantu bangi bamakanika bangi abagolozi bangi omulimu ogwo tebagenda gukola mu butuufu nga bwe bwandibadde. Temmotoka nga bwe tugiraba eno nti yatomedde endabiramu ne ziyiika amatama ne gagooma tuteekako body parts endala oba bateekako body parts endala. Naye era ne mu kugolola ojja kwekenneenyanga line oba obutereevu bwa mmotoka eyo bweyina okubeeramu munaffe bwabuzeemu. N'olwekyo wobeera ogenda okugula emmotoka eyo enkadde eriddeko ebadde evugwa munno wandibadde olina ebintu byewekenneenya
tulaba nga maaso wano nti wagenda endabirwamu nawe wagoomye osobola okugidde emmotoka eyo mu maaso n'ogitunuulira mu butereevu bwayo n'ogiwa akabanga n'ogitunuula okuyita ku ndabirwamu okugenda emabega ku roof awo wonna webabeera tebaagololawo butereevu manyi emmotoka eyo munnaye yafuna ekigwo era n'abagigolola tebagigolola bulungi ndi wano butagamba nti togula motoka eyo naye omuwendo gwe bagisaba zeezo ssente munnaffe z'olaba nti wandibadde ogula emmotoka eyo biki bye wandyekenenyezaako nga tonnagula motoka eyo n'olwekyo tukimanyi nti emmotoka zigwa ku accident tukimanyi nti emmotoka bazigolola ne baddamu ne bazifuuwa naye agolodde n'addamu n'okugifuuwa agifuuye oba agigolodde mu butuufu bwayo n'olwekyo kibeere kirungi weekenneenye embeera ng'ezo kijja kuyambako okumanya nti emmotoka gy'olina ya accident n'ekirala osobola okugula bonnet n'okebera mu matama okulaba nti ettama ly'olina baaligolola oba tebaaligolola mu bbuutu emabega n'ogyeyo ne spare tire wansi n'osobola okulaba nti baagigolola baagyokya ekyo kigenda kukuyamba ku miliyoni 18 z'abadde akusaba omugambe nti muganda wange tuggyemu bwe ziti olw'embeera ku mmotoka yo gy'obadde toŋŋambye